Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso no gyegattako. Olunaku olwaleero gyega tulabe enfumba gy'ofumbamu kawo. Tufumbye kawo mukalu, beera ng'omulonda bulungi, mwoze bulungi, muteeke mu seffuliya, teekamu amazzi, muteeke ku kyoto. Nze mufumbidde ku sigiri nga bw'olaba. Kawo oyo bw'oba omutaddeko oteekeddwa okubeera ng'omukeberako. Kaakati kawo waffe tumutaddeko, tusiike ebirungo. Tutandike. Teekako eseffuliya ebbali endala, teekamu kaabutto nga bw'olaba. Kaabutto ako kaba kakyamuse, beera ng'oteekamu obutungulu. Tuli mu kufumba kawo oyo omukalu. Oteekeddwa okubeera ng'omukeberako ate aleme kufootooka. Bw'obutungulu bw'olaba nga butandise okujja, teekamu ennyaanya, oteekemu ne kakkaloti nga bw'olabye. Siika, tusiike ebirungo nga bw'oteekamu otuzzi. Oteekemu ne kaggaliki bw'oba okalina, kateekemu ng'ennyaanya ziyidde. Tutandike. Teekamu ka Royco tube, teekamu kamu, oteekemu akanzaali kasimba. Nfumbye afu, oteekemu ne Royco. Tukozesezza wanyama, oteekemu n'omunnyu, otabule. Omunnyu gulina okunoga, omunnyu guno guteekeddwa okunoga. Kati leeta kawo waffe ayidde bulungi. Sooka osenemu ejjiiko 2 nga bw'olaba. Ejjiiko ezo 2 ziteeke mu birungo byaffe wano. Ejjiiko 2 eza kawo tugenda zinyigaanyiga. Olaba? Kati ejjiiko ezo 2 sooka ozinyigenyiga eza kawo, zinyigirenyigire mu birungo. Ofumbe kawo abeere muwoomu, akole supu nga supu azitowa bulungi. Kati bw'omala okunyigaanyiga ezo ejjiiko 2 eza kawo, teekamu omulala nga mulamba nga bw'olaba. Ofune omulawo mutabulemu. Beera ng'oteekamu supu gw'oyagalamu nga bw'olaba. Nze oyo gwe ntaddemu, ye supu gwe njagalamu nga bw'olabye. Kawo agenda kubeera muwoomu singa onamufumba bw'otyo, beera nga weetegereza. Kati bwe bitandika okutokota, bikkako, mujje ku muliro omungi, muteeke kaliro akatono. Akaliro ako akatono omulekeko abeere ng'atokota mpola ku kaliro akatono. Enva zaffe ziwedde okusiikibwa. Tufumbye kawo omukalu ayidde bulungi nnyo. Teeka ku mmere, beera ng'olya. Kawo agenda kuwoomera bulungi nnyo bw'onaaba omufumbye bw'otyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso no gyegattako mubeere bulungi. Mweraba.